obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba w'ofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Okay, nkuwaniriza njagala kubaza okuba ng'otwegeseko olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu ebya Uganda ebitali bimu, abali wabweru wa Uganda, abali mu mawanga ag'ebweru, abali mu mawanga ag'Abuwarabu, abali mu mawanga ag'Abazungu n'okusamazinga Africa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okusooka okuyozayoza abo batuuse ku buwanguzi ate n'okusaasira abo abalina okusoomozebwa kwe muyitamu. Ebiseera ebisinga ngamba nnyo abantu nti wootuukira ku kizibu nno obeera mu kaseera kakusoomozebwa ddala, naye ebiseera ebisinga obungi bye tuyita ebizibu ate bibeera bisoomoza mu bulamu obwa bulijjo. Naye nga byonna embeera gy'oyitamu ekumazeeko emirembe kubuza nga teweebase, tusabe omutonzi abeere ng'oba oliawo ataagikuyisaamu, abeere ng'akutuusa ku buwanguzi. Ebiseera ebisinga obungi tulina obulamu bwe tuyitamu ne twebuuza nti Mukama ngenda kusobola ntya okubiyitamu, n'otandika okuba amasimu ng'okubira n'okubira oli. Akaseera ako nzikiriza okuba nti abantu abasinga twali tukayiseemu, ng'owulira nti embeera gy'oyitamu mu kaseera ako tewali bw'osobola kujja nganga giyitamu okuggyako ng'omaze okubira omuntu bw'ati oba omuntu bw'ati oba omuntu bw'ati asobole okuba ng'agikuyisaamu. Naye ebiseera ebimu muganda wange nze nkibagamba nnyo, nzize nkigamba bro, nti mu bulamu bw'ensi eno Katonda takola nsobi. Katonda takwetisa lita 10 ng'akimanyi osobola lita 3. Ekyo badde okimanyi. Mu bulamu bw'ensi eno Katonda tagenda kwetisa kidomola ng'akimanyi osobola lita 5. Mu bulamu bw'ensi eno Katonda tagenda kuvuga tulera nga akimanyi nti osobola paso. Kikyentegeeza buli muntu mu nsi muno afuna ekizibu okusinziira ku busobozi bwe. Era buli bizibu bye tuyitamu obugojja biyita ebizibu obw'okusoomozebwa. Buli bizibu bye tuyitamu obw'okusoomozebwa kutuyitamu biba bimaze tupima, Mukama bamaze tugera nti ebyo bye tugenda okuyitamu oba bye tuyise bye bye tusobola. Akaseera akazibu akaliwo ke kano nti emirundi mingi ebizibu bulinga bulwadde. Buli muntu obulwadde bw'alina obumuluma alowooza yasinga okulumwa. Era bw'agenda mu ddwaliro agamba osooka omuveeko gy'okole ku nze. Bwe bakeera ku makya ng'aliwo omulwadde wa kkookolo, ng'aliwo n'omulwadde omukyala ayagala kusumuluka lubuto, owa kkookolo agamba nti oyo asobola okwezaaza. Okitegeera, oyo muveeko osooka ojja okufekuuza obulumi bunzita. Kyokka n'ow'olubuto aga nti oyo asobola okulinda nze omwana agenda kufiiramu. By'ebizibu bye tulina. Ebiseera ebisinga obungi tulowooza nti ebizibu bye tufuna ffe tusinga ebizibu oba bye bisinga okuba ebizibu. Kyova olaba omuntu oli aga nti kati nno gw'oli yaddeyaddeko. Gw'oli yaddeyaddeko. Omuntu alina omwana agenda tula kibiina kya 7. Tebannaba kumusayiningira kubanga aligestalinga. Nga singa taligestalinga atuuse obutatuula. Omuntu gwaddukidde alina omukyala ali lubuto alina okugenda okuzaala. Ebiseera ebisinga ono agamba oli nti ekyo sooka okirindeko okukifaako sooka ojja ofe ku nze. Oba okitegeera. Buli omu ayagala osooka ove ku kizibu kyo oba okusoomozebwa kw'olina omuyambe yasooka ayite mu bibye. Naye njagala kubuuza, gw'ayagala okuyambwa okuyita mu eyo embeera gy'olimu ku lwaliro, waakayamba bameka okuyita mu mbeera zaabwe ze balimu? Wangi gw'ayagala okuyamba okuyita mu eyo embeera gy'olimu, waakayamba bameka okuyita mu mbeera gye balimu? Tubiraba emirundi mingi. Omusajja gw'otomera gw'oyagala akuyambe alina obukadde 4 naye ebyetaago bya kawumbi. Wangi alina obukadde 4
naye ebyetaago byakawumbi. Kakati gwe mugamba nti kati laba olina bina ebyetaago byakawumbi, sooka ompeeko akakadde katya kamu maliriza ekizibu kino. Oba okitegeera, ayina bina, ayina ebyetaago byakawumbi. Kati gwe mugamba sooka ompeeko akakadde kamu maliriza ebyetaago bino. Well, bwotyo bw'okiraba. Gwe olina mitwalo 10 ebyetaago byakakadde, oba olina mutwalo ekyetaago kyakakadde. Kakati naye bw'osanga ayagira 10 osobola omuwaako 10 ku mutwalo gw'olina. Wangi lwaki ffe tulowooza nti tulina kuyambwa buyambwa? Lwaki ffe tulowooza nti ebizibu bye tulina bye birina okufiibwako ennyo, ffe tulina okufiibwako ennyo, ze gwolaba sikyalya n'ebyo gwokabira mbu tokyalya naye alina ebizibu ebibi ebisinga n'ebyayinza okuba nga takyanywa. Tukome okulowooza nti ffe tusinga ebizibu, tuleme okukaabira abantu ebizibu, naye ng'abantu be tukaabira ebizibu ffe tetulina gwe twali tuyambye kuva mu buzibu. Oli alina ekizibu, alina obukadde 4 ekizibu kyakawumbi, anoonya obukadde obulala 600. Kati gwe mugamba nedda olina bina mpaaka akakadde kamu tekajja kulema kuzzaawo. Naawe olina mutwalo, oyo muweeko 10 terujja kulema kuzzaawo. Wangi naawe olina mutwalo, oyo muweeko 10 terujja kulema kuzzaawo. Tuli ffenna tulina ebintu ebimu ge mazima agakaawa. Abantu ate mwegendereze nnyo. Nze ebiseera ebisinga abantu bangi nakkubira essimu nga mu bulamu bwo essimu yange obadde nayo emyaka 5, naye nga buli ssimu gy'onkubira tonkubirangako ssimu yakumbuuza ndi ntya. Onkubira ssimu yakuŋŋamba byetaago by'olina. Ani yagamba nti gwe ofuna ebizibu olina kuddukira wange? Wangi abantu bangi njagala kukubuuza, oyo akubuzizza otulo akulemezza okulya kubanga yakusindidde ebizibu bye, eggulu yakubidde ku ssimu okubuuza bw'oli? Oyo gwoga nti munnange yaŋŋambye alina obuzibu. Yes. Lwaki abantu batujjukira mu byetaago byokka? Lwaki abantu batujjukira mu kaseera ka kusoomoozebwa kwokka? N'omala ebbanga lya myezi 6 tonkubiranga ku ssimu, n'omala ebbanga lya mwaka mulamba tonkubiranga ku ssimu. Essimu gye nsoose okufuna okuva gy'oli n'enkubiranga embulira nga bawalwazizza omwana. Bwe mwali ekyennyanja nga tewankubira, bwe mwayingira ennyumba nga temwankubira. Wangi lwaki abantu batweyambisa bweyambisa? Lwaki abantu batufuula toilet paper batujjukira lwe balina byetaago gye tuli? Mu kaseera akalungi nga tebatujjukira. Gwe lwaki olowooza nti abantu olina bakubira ng'obakaabira bizibu bye byokka? Olowooza gw'okaabira ebizibu omanye embeera gy'alimu. Omaze omwaka mulamba toyogera naye, ebizibu byayiseemu tobimanyi, ebisomooza byabaddemu tobimanyi, obulamu bwayiseemu mabegaawo tobumanyi. Tomanyi nakumanya nti yalwaza abaana 2 mu bamulongoosa. Tomanyi nakumanya nti musajja watu gw'okubira essimu y'ogwo omukaabira ebizibu baakamukebera ne bazuula nti alina kansa. Ebyo wabimanya? Wangi wabimanya? Oba gwe ekyangu ky'olinako okuba essimu omubuulire ng'omwana we bagenda omugoba agenda tula P7 omusaba ssente eziregestaringa. Wangi lwaki tulowooza nti abantu tulina kubajjukira mu kaseera ke tubeera bye tubyetaaza? Nga lwotalina kyomwetaaza tomukubira. Lwolina ebizibu lwogikuba kankubire ku lugonvu. Halo mwami lugonvu gyebaleko nti kale mwami lugonvu nze tommanyi naye nkugoberedde ebbanga nti mwami lugonvu nyinamu obuzibu bwe buti. Si kibi, naye nkubiraako ne kasimu akambuuzaako. Nyina abaana banyinaze ne baganda bange nga buli lunaku akuweereza message n'akubuuza oli bulungi? Brother oli bulungi? Kati oyo omwana bw'afuna obuzibu nkebera n'emabega ne nga nti ani onaŋŋambye nti omwana we yalwadde? Okiwulira?
anyana ngambye nti omwana we yalwadde muyambiseyo emitwalo 10. Olaba ekintu ekyo nyenda okulaba bambi amaze emyezi 6 emyezi 7 waakiri luvannyuma nnaku 2 ambuuzaako bandi bulungi oyo muyamba okusinga bano nga tetulina any conversation nakubuuza nokubuuza ono lugonvu nti obadde ogamba kikakati mukama wange nsaba kwogerako naawe tukome okuddukira mu bantu nga tulina bizibu tuddukireko ne mu bantu nga twetaaga okumanya bo obulamu bwe bayitamu. Lwaki tuddukira mu bantu nga twetaaga tubabuulire ffe bwe tuyitamu nga tetwagala kumanya bulamu bwe bayitamu? Ate ye muntu abantu tebafaayo ku biki bye tuyitamu era tebaagala kumanya bye tuyitamu era tebaagala kumanya bitusoomooza tebaagala kumanya bitunyigiriza wabula baagala ekintu kimu ffe tumanye ebizibu byabwe. Bo tebaagala kumanya bizibu byaffe baagala ffe tumanye ebizibu byabwe. Naye bwe kyandibadde eryatu libeera libalansinze wangi oyo omuntu gw'okubira essimu okumusaba obuyambi omaze ebbanga kingi omukubira okumanya bwali omaze omwaka mulamba tomukubiranga nako essimu gy'osookeddeko mukubira omukubira omukaabira bizibu ddala najjawo amaanyi agakuyamba gye bali naabo nga buli ssimu gy'akubira ekubira ekusaba bizibu ekusaba buyambi buli ssimu gy'akozesa agyekubira asaba buyambi. Weebale nnyo nkubidde olina obuzibu naye byempiseemu emyezi 6 bwe wabitegeddeko nti naye nga byo weetaaga okubitegeera teyeetaaga kubitegeera kubanga tebimukwatako. Ekimukwatako bye bizibu ebyo byakola ki byagamba byayina byayagala omuyambe. You listen to me. Be bantu abantu tebaagala kumanyira tebafaayo ku biki bye tuyitamu ebirungi n'ebibi ebinyigiriza n'ebisoomooza wabula ye bw'asanga lugonvu nga yeevugaga nti oyo si ye lugonvu ennamba yenjiira. Waliwo n'abantu abatakwatibwa nsonyi abasaba ennamba zaffe ng'ekimusabye ennamba yaffe talina nnamba yo naye ng'asaba ennamba yo asobole okukubira akusaba obuyambi. Bantu mumujoga talina nnamba yo naye ng'essimu gyagenda okusooka okukubira ekubira ekusaba buyambi. Ekigambo ky'osoose ekya nze tomanyi kabonero ak'enkukunala nti tewali kituyamba kitugatta kuba nti onsaba obuyambi kubanga naawe tomanyi bye mbadde mpitamu. Osobola okusanga omuntu ku kkubo gw'otamanyi naye n'omulaba nti yeetaaga okuyambibwa n'omuyamba. Si bano abajja mu inbox oba abajja mu ssimu ne bakkubira nagamba alo mukulu Kalomera gyebaleko nti kakati nze gundi nti anti nze nange ndiweene katosi gye muva nze wano wamuzeyidde beviiko otegeddewo nti ntegeddewo mbadde ngamba mukama wange nyinamu obuzibuzibu naye obonyamba. Essimu yange ekigikunoonyesezza olina emyaka 25 olina emyaka 3 naye mu bbanga lya myaka 3 tobangako na ssimu yange. Omulundi gw'ogifunye mu lunaku olumu myaka 30 gwe mulundi gw'ombuulira ebizibu byonkuyambe. Ne bwe mba nkumanyi ne bw'oba omumanyi omuntu yenna bw'akubiranga essimu ng'akusaba obuyambi sooka weebuuze naye omuntu ono ansaba obuyambi yakoma ddi okunkubirako ng'ambuuzaako? Omuntu ono ansaba obuyambi yakoma ddi okunkubirako ng'ambuuzaako? Olunakera kumanya nti njagala kusinkana gundi mbadde nyinamu obuzibuzibu njagala musisinkane. Olina ku ssimu ya mwami Lugonvu nsaba musisinkanako nyinamu obuzibuzibu njagala mpe ku ssente. Oyagala kuwa ku ssente omuguzaaki? Ebizibu tebabitunda. Olunaku lw'osoose okuyingira mu ofiisi y'omusajja oba olunaku lw'osoose okufuna embavu okuyingira mu ofiisi y'omusajja ogiyingira omukaabira bizibu togiyingirangako ng'omubuuzaako. Mwami Lugonvu nkugoberedde ebbanga mwami Lugonvu ndudde nga nkulaba weebale nnyo ebalire ddala kakati mbadde nyinamu obuzibuzibu
bulijjo mpitawo wano lwaki bulijjo oyitawo notayingirako wano okumbuuzaako njagala nsinkane ku mwami gundi njagala kusinkana ku mukyala gundi nyinamu obuzibu ampe ku ssente otunda ki ebizibu tebabitunda mufulume woofiisi z'abasajja mufulume amaduuka g'abasajja mufulume ziwaakashopu z'abasajja gye mugenda muzungira okubakaabira ebizibu ng'omulundi ogusosa okugenda ku ofiisi y'omusajja togenda nga ku ofiisi y'omusajja mugulako kitanda wadde entere ekikututeyo kumusindira bizibu ewakawo tolinawo ntebe njagala kubuuza ewakawo tolinawo ntebe ozirina gye wazigula lwaki sizogenda nobakabira ebizibu lwaki ojja ku workshop yange oyagala abalala ze bazze ne bampagiramu ne bangula muze mbankuwako gye wazitwala gy'oba ozinona sitima twalina omusajja yali awagira nnyo enteekateeka za kyaki n'atuuka n'abivaamu okiwulira kaakati batuuka akaseera yali youth choir balina gye baagala okugenda baagala obukadde obwo busatu nga bajja bamusinkane baleese ekitabo okitegeera baleese ekitabo balina enteekateeka kaakati tujja kusaba bajja n'okujja nga bamanyi nti yajja tuwa akakadde yali atunda zigenereeta bamumanyi yali musajja mukatuliki nnyo atunda zigenereeta atunda zipower pump water pump biki olwagira naye najjayo ekitabo nabaga nti munsomereko najje rekodi za myezi 6 emabega nga mu bonna bakilayanti baalina temulimu kyaki memba okiwulira nga ne genereeta eri ku kyaki tebagigula we genereeta eri ku kyaki tebagigula we bakuba amazzi ne bagapampinga ne gagenda eri ku bisulo by'abaana abalenzi n'abaana ab'obuwala tebabigula we naye nga bagenzeyo okumutwalira ekitabo babigula wa muyindi bagenzeyo okumutwalira ekitabo ate abayamba okubasondera okuyimirizawo genereeta ne ziwota pampu ne kyakikwaya bye mutaagula wange nindowooza owulira akamanyiro k'abantu owulira akamanyiro k'abantu ogidde mu ngato era ogidde mu mpale era ogidde mu ssaati ku dduuka lyange ozze kunsaba buyambi esaati wagigula wange lwaki togenda gye wagigula ne bakuwa obuyambi sitima tukoye abantu abatweyambisa sitima tukoye abantu abatujjukira mu bizibu tukoye abantu abataagala kumanya bulamu bwe tuyitamu naye nga baagala ffe tumanye obwabwe bwe bayitamu tukoye abantu abatatulumirirwa naye nga baagala ffe tubalumirirwe ogenda ku muddala gw'omukazi atunda matooke ogenda ozunga n'ekitabo simanya nyina buzibu bwe buti ewakati mwalidde ku ttooke mwaliridde mwaliguzewe nti munnange gwe ndi daily client wo ndi daily customer awo ndi wa ssomero oyina abaana bana ozze ne kojjaawo ozze ne singaawo ozze ne maamawo mulina obuzibu mwagala mbayambe si kibi ku baana bammwe kuliko asomera ku Hillview omuzadde wa Hillview bw'afuna obuzibu kinkakatako mumuyamba kubanga oyo aba afuuse muganda wange naye gwe ng'abaana bo basomera eri ate gyonoona owange obuyambi abazadde b'abalala ze balese kwononya ssebo lwaki togenda eri gyoweerera abaana n'obasaba obuyambi anti ezo gy'ozitwala olowooza nyina ssente nyina kye naguzizza nompa ssente ku famire yewano kuliko eyali amenyeeko poloti ewange ku famire yewammwe kuliko eyali amenyeeko poloti ewange wangi naye tebavuze tebazimbye ku famire yewammwe ku bakojja ne bajjajja kuliko eyali eyambisiza banywanyi banga ba servant constructors babazimbire kwali naye tebazimba olina gwe wali olagiridde nti kozesa servant
ku famire yewammwe tebazimba mu bitundu ebyo ebiryanyirengo geno hardware abakwano bange? Lwaki abantu tuzungira mu kampuni zaabwe mu maduuka gaabwe mu factory zaabwe nga tutera ebizibu naye ng'ate ebintu bijja walala? Kano mukayige oli wajja ku dduuka lyo ng'asaba buyambi, oli wa dduuka oli wangoye, mutunulire embuuzi eyo esaati wagijja wange, eyo empale wagijja wange, eyo engatto wagigula wange. Akuwa gwowa. Njagala kusinkana gundi ampe ku ssente omuguzaaki, ebizibu tebabitunda. Tukome nga lutufunye embavu eziyingira ofiisi z'abasajja, embavu tuzifunye okuyingira ofiisi z'abasajja, awo wokka nga tulina ebizibu bye tubaloopera. Essimu eyo gyakubira oba gyakubidde ng'agamba ebizibu by'alina, yakoma ddi okukubira essimu ng'akubuuzaako. N'abamu amasimu bagasaba busabi, n'osaba essimu y'omuntu gwe mutoogerangako naye ng'ogenda mumusaba buyambi. Wali omubuuzizzaako? Wangi? Mwami Lugonvu ndudde nga nnoonya essimu yo. Sirina kyenkwagaza naye njagala kwebaza bwebaza abo mbafuna bangi. Be bantu abali royo. Ndudde nga nnoonya akasimu ko nga ngamba musajja wange oyo amazima tumanyi naye nkwebaza bwebaza sirina byegamba. Okiwulira ekintu ekyo? Sirina byegamba, just kwebaza weebale. Naye olinga omulundi gwasoose okufuna akasimu ko bamuwadde nakawe yakasabye akusindira ebizibu ebiri ewe nga school fees bwabuze omwana. Gwe bulamu bwe tulina okuyitamu nga mmere mutwetaaga tubamalire ebizibu bye mujja mu bulamu obwaffe. Wangi bwe kirina okuba ntunda matooke, ompitako n'ogenda ogagula eri, ompitako n'ogenda eddeeyi n'ogula byogula, ndi wa dduuka ntunda retail, naye togulangako kiro ya sukaali wange, togulangako muti gwa sabbuuni wange, togulangako kato ka butto wange. Naye ku bizibu okyamye. Lwaki abantu mwagala kubajjukira mu bizibu? Tombuuzangako, tonsekerangako, tonkubiranga ku ssimu, tomanye bwendi naye ntadde mu gurupu y'embaga. Tombuuzangako naye mpeereza kaadi, si kaadi, ompadde bagiyita batya bajeti. Olwo onoonyeza n'essimu yange otandise okumpita munywanyi, nfuuka munywanyi wo ku bizibu. Bwe nabadde mbonaabona emabega n'ebizibu byange nga tewandowoozezaako. Tukome okujjukira abantu nga tubajjukira mu kaseera ak'ebizibu, nga tubajjukira mu kaseera ak'okusoomozebwa kwaffe, nga tubajjukira mu kaseera ak'okunyigirizibwa kwaffe, tubajjukireko ne mu kaseera kaffe ak'essanyu. Obulamu bujja twanguyira. Si mu bubi era sikambuwadde naye abantu batumalamu ak'obuntu, kubanga n'abantu be mugamba tukolera ak'obuntu ate bo tebatukolera ka buntu. Naye obeeramu ak'obuntu, naye bwe balimu ak'obuntu gye tuli. Gwe watolimu kabuntu gye ndinze lwaki oyagala mbeeremu ak'obuntu gy'oli. Naye ofunamu ekisa, gwe oba tolina kiseeri bulamu bwange, gwe lwaki oyagala nfuna ekiseeri obulamu bwo. Naye oyamba nga gwe bwe wayamba ani? Wangi taata? N'ogira njagala kufuna kusinkana mukyala gundi, njagala kusinkana mwami gundi, anti njinamu obuzibuzibu. Naye temuswala ng'omulundi gw'osoose okuyingira mu ofiisi y'omukazi, mu ofiisi y'omusajja omutwalidde bizibu. Gw'atamanyi na jjajja ssente atalina ki yali amuguzeeko. By'oyagala bakolere naawe bikolera abalala, bw'onaabikolera abalala bajja bbikolera. Ng'oyagala okuyambwa tandika olwaliro okuyamba. Tolowooza nti gw'oliwo okuyambwa nga gwe toyambye balala. Ng'oyagala okukolerwa ekisa naawe tandika okubeera ow'ekisa eri banno. Tolinda bulinzi ssimu gy'ogenda kunkubira, tolinda bulinzi ssimu gy'ogenda kunyiga ng'ombuuzaako naye ng'ekigambo ekikomekkerezebwa anti omwana wange baamugobye.
omwana wo bamugubye naye nga tewankubirako kumbulira bwe yali ayise ettaamu ewedde. Wangi si bigambo bya bonna, kansabe bibeera ebigambo byo. Biyinza obutaba bigambo by'olwaleero naye enkya bijja kubeera ebigambo byo ng'omaze okuyita mwene embeera gye njogeddeko, obanga wali ogiyiseemu osobola okukitegeera. Musule bulungi. Mwera. Obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba, woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola.